Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'okyegattako osobola okunyiga kaalwedi ako n'okyegattako. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala, mbaleetedde ebiyitibwa ebiryo. Ebiryo bwe bityo bwe bifaanana nga w'obiraba. Ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala, olunaku olwaleero mbaleetedde bye bayita ebiryo. Ebiryo bwe bityo bye bifaanana nga w'obiraba, ndowooza obiraba. Ebiryo ziba nsigo z'ensujju, bye bayita ebiryo. Obusigo bubeera mu nsujju obwo bw'obeera olaba, ebyo bye bayita ebiryo. Bwe bityo bwe bifaanana nga w'obiraba. Kati ebiryo ebyo kankubulireko endwadde. Okusookera ddala, ebiryo birungi nnyo gwe wenna awuliriza vidiyo eno oba alaba vidiyo eno. Ebiryo ebyo birungi nnyo ku mubiri gwaffe. Ebiseera ebisinga mwagala nnyo okwagala okusooka okumanya nti kijjanjaba ndwadde ki, kikola kitya, naye gwe kimanye nti waliwo ebintu ebisinga ng'osaanidde okikozesa wadde towulidde endwadde ezo zekiwonya, ng'osaanidde okikozesa. Ekyo nkikubuulira nga biyamba omubiri gwaffe. Kati ng'ebiryo ebyo birungi nnyo. Okusookera ddala, obijja bulungi mu nsujju n'obyoza bulungi. Wamala obyoza osobola obyanikako ebweru. Singa omusana guba nga muyitirivu, obyanikako essaawa nga 3 ebweru oba ekitundu ky'olunaku. Kati wamala obyanika ebweru, biyingize mu nnyumba, bikalire mu nnyumba. Byongere okukalira mu nnyumba. Nga we nabagamba nti si kirungi kwanika ddagala ku musana. Olyanika ku musana liggwaamu ekyo ekirungo ekigenda okujjanjaba omubiri gwo. Kati n'olwekyo ebiryo ebyo byanikeko ebweru ekitundu ky'olunaku, bisobole okuggwaamu amazzi ago g'oyozezzaamu, kuba ate bw'obiteeka mu nnyumba n'amazzi ago ziba zijja kumera bumezi. Kati sooka obyanikeko ebweru ekitundu ky'olunaku, olaba nti bikaze amazzi, biyingize mu nnyumba, byongere okukalira mu nnyumba. Kijja kuba kirungi. N'osuubira okitegedde ekintu ekyo. Kugambye babiyita biryo, bwe bityo bwe bifaanana. Kati w'omala bwe biba nga bikaze bulungi, tandika obisiika nga bw'olaba bwe ndi mu kubisiika. Bisiike nga bwe ndi mu kubisiika bwe ntyo. Tobikkiriza kusiiriira, gwe bisiikako bulungi nnyo. W'omala obisiika, tandika okumeketa mpola mpola. Ate ekintu ekirala, singa obeera olina kye bayita blender, osobola obisiikako bw'otyo nga w'obiraba. W'omala obisiika n'obirinda ne biwola bulungi nnyo, n'obiyiwa mu blender n'obikubira mu blender ne bifuuka ensaano oba ne bifuuka ng'obuwunga. Kati ensaano eyo gy'okwata n'omamirira mu mmere ng'obadde ogenda kulya, n'omamirira mu nva ku ssowaani yo n'olya, oba n'ofumba amazzi n'ogateeka mu kikopo n'omamirira ensaano eyo mu mazzi ago agabuguma n'onywa. Nze okitegedde bulungi nnyo. Ensaano eyo osobola ogikolamu bulungi nnyo singa obeera olina blender. Oba tolina blender, bukwata nga w'obulabawo, obeere ng'omeketako mpola mpola. Kuba bantu bangi blender tebagirina, naye w'obeera ogirina osobola obikubamu ensaano nga w'obulawo butyo nga we buli. Obukwata nga buwoze n'obukubamu ensaano bulungi nnyo. Ensaano eyo gy'okozesa ng'oteeka ku mazzi agabuguma n'onywa, n'omamirira mu nva ku ssowaani yo n'olya, oba n'omamirira mu mmere yo eyo ey'eminwe gye bakuwadde ku ssowaani n'olya bulungi nnyo, n'ofunamu ekirungo ekyo ekigenda okuyamba obulamu bwo, omubiri gwo. Kati endwadde, okusookera ddala omuntu buno bw'olaba, okusookera ddala endwadde ze buwonya. Buwonya nkugambye nti busigo bwa nsujju. Ndowooza okitegedde bulungi nnyo nti busigo bwa nsujju. Kati oluva mu kubeera nti busigo bwa nsujju, babutuuma ebiryo, oba ebiryo buyitibwa ebiryo. Ebiryo ebyo by'olaba bijjanjaba bulungi nnyo ebiwuka ebibeera mu lubuto. Singa obeera oluma olubuto, olubuto lwo si lulungi, obeera ogenda kujjanjaba olubuto bulungi nnyo. Ebiwuka ebibeera mu lubuto bijja kujjanjaba omwana omuto, nawe omuntu omukulu osobola okwejjanjaba.
ku nsonga y'olubuto nga lubadde si lulungi nga lukulumaaluma lugulumbagulumba. Kati ebintu bino bye bayita ebiryo bigenda kujjanjaba bulungi nnyo. Ekintu ekirala bigenda kujjanjaba olususu. Bitereza bulungi nnyo olususu singa obeera obikozesezza, biba bigenda kujjanjaba olususu bulungi nnyo 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 otereere mu ngeri yonna. Okitegeera ebyo bye bayita ebiryo. Bigenda kutereeza olususu singa obeera obikozesezza ng'obittanidde okubirya oba okubikozesa ng'obikozesa ng'ensaano era ng'obirya. Bigenda kutereeza olususu, bigenda kujjanjaba olubuto olugulumba. Okitegeera mu baana wamu n'abantu abakulu. Kati ekintu ekirala abasinga kye bategeera, mulimu abantu abasinga bo bamanyi nti ebiryo bino okusinga biyamba basajja ku maanyi g'ekisajja. Kituufu birungi nnyo singa obeera byettanidde obikozesa, biba bigenda kuyamba ng'omusajja okuzzaawo amaanyi mu mubiri gwo ag'amaanyi g'ekisajja. Birungi nnyo. Nkugambye ng'omusajja wenna awulira eddagala lino lijja kuyamba ku maanyi g'ekisajja, ekyo nkikubuulira ligenda kuyamba bulungi nnyo. Okitegeera osobola okumeketako mpolampola nga bw'obulaba ng'omaze obusiika bulungi nnyo, oba osobola obukolamu ensaano nga bwe nkugambye. Obuyiwa mu bulenda n'obukubira ddala ne bugonda ne bufuukira ddala nga obuwunga oba gye bayita ensaano. Kati omala obukuba nkugambye osobola okuteeka ku mazzi agabuguma mu kikopo n'onywako, oba osobola okumamirira mu mmere n'oliira mu mmere oba n'oyiwa mu nva. Ensaano eyo kirungi nnyo, ogenda kuba wejjanjaba ng'omusajja naddala yeetaaga amaanyi g'ekisajja bugenda kuba bukuyamba. Okitegeera liwogezaako okugenda mu maaso ng'obulya bugenda kutereeza olususu. Ogenda kutereera olususu bulungi nnyo. Ensujju yonna ng'ovudde ku bikoola nodda ku nsujju kwennyini nodda ne ku nsigo zaazo zino zibayita ebiryo. Mu butuufu byonna birungi ddagala, bijjanjabira ddala bulungi. Kyobalaba nti bagamba nti ebikoola by'ensujju by'obirya bigezaako olususu lwo okuluzza ng'olw'omwana omuto. Ekyo oba okitegeera bulungi, kwegamba bigezaako okukomyawo olususu lwo ne lubeera ng'olw'omwana omuto. Kati na buno obuntu buno oba eddagala lino lye bayita ebiryo nalyo likola kyekimu, litereeza olususu. Okitegeera ekirala lijjanjaba mu lubuto ebiwuka eby'omu lubuto mu baana n'abantu abakulu. N'ekirala gw'omusajja bigenda kuyamba okufuna amaanyi ge bayita amaanyi g'ekisajja. Obuntu buno olina obukozesa nga bwe nkugambye bulungi nnyo, ogenda kuba oyambibwa bulungi nnyo mu nsonga yonna gy'oyagala okujjanjaba. Bulimu n'omugaso omulala mungi nnyo ku mubiri gwaffe. Bugenda kuyamba, bugenda kujjanjaba singa onaaba obunyiikiridde ng'obukozesa ng'obulya. Okitegeera kyekyo baziyita ebiryo. Eddagala eryo liyitibwa ebiryo oba tubuyite obusigo bw'ensujju. Bwe butyo bwe bufaanana nga w'obulaba bulungi nnyo ku mubiri gwaffe. Singa obeera obukoze bulungi nnyo ng'obutereezezza n'otandika okubulya, ogenda kufuna omugaso mu mubiri gwo, ogenda kutereera ebyo ebikuluma naddala ng'ebyoka mu lubuto. Ekirala gw'omusajja bugenda kuyamba okukomyawo amaanyi mu mubiri gwo, naddala g'amaanyi ge bayita amaanyi g'ekisajja. Bugenda kuba bukuyambira ddala bulungi nnyo. Bukozese bugenda kuyamba. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.